Reading John 1. John chapter 1. Naye bonna abamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Haleluya. Mukama waffe Yesu bw'ajja ekimujjayo yayagiridde ennakatudde, naye omwana wattu nnakatudde omala kumukkiriza n'alyoka akugjayo ali mu b'ekika ekyabenzi n'akufuula omwana wa Katonda ng'omukkiriza nti ye mulokozi w'obulamu bwo. Abooluganda tuli wamu, tugendera wamu. Bw'owulira ng'olina ekibuuzo osobola okuwanika okkiriza be bokka abafuuka abaana ba Katonda. Kati ate era ekyenjawulo ekiriwo talina kyawulira. Kusaaniza okusinza n'akusaaniza omusinza Katonda waffe. Lwaki? Kubanga Katonda mwoyo. Kati ate gwe omuntu obuntu obeera wa bulijjo, obeera wa mubiri, so ng'ate omwana wa Katonda ye abeera wa mwoyo. Haleluya. Tukyawule nambye ekyo omwana wa Katonda yekka yasinza Katonda kubanga abeera wa mwoyo, ate nga ne Katonda mwoyo. Abamusinza kibagwanidde omusinza mazima ne mwoyo. Tuli mu mwaka ogw'okusinza Mukama. Era bwe tugendako wali mu ssuula yaffe ey'okuna okubikkulirwa, olulimi olwokubiri tugamba nti amangu ago nali mu mwoyo. The Bible says in verse 2 that immediate I was in spirit. Yesu yeebazibwe. Praise the Lord. Yokaana agamba yali mu mwoyo. John said that he was in spirit. Kati n'alyoka abikkulirwa bino byonna. And then it was revealed. N'abikkulirwa abantu abasinza Mukama. N'alagibwa bonna byateekeddwa okukolebwa. Kati muganda wange nawe oteekeddwa kuba mu mwoyo. Bw'onooba ng'oli wa kusinza Mukama, muvubuka gwe ali awo, bw'onooba mu mubiri gwo guno ogulya emmere, omubiri ogumera amalala, omubiri ogwenoonyeza ebyago ogwegulumiza, tosobola kumusinza. Kuba tulaba ne Lusifa yali ng'asinza Mukama, naye bwe yamera amalala n'afuuka ow'omubiri, Mukama yamukyawa n'amusuula wansi. Kati naawe muvubuka gwali eyo olina okuba nga weereza ebyensi, olina okubeera nga weereza eby'omubiri. Mwana wattu eby'omubiri bisanyusa, kubanga ne Adamu bwe yali ng'agenda okuva mu maaso ga Katonda, omusota gwasooka balaga ebirungi. N'abagamba nedda bwe munaalya ku kibala mujja kubeera bagezi nga Katonda. Kati nabo ne balaba nga ekyamazima ekibala kisanyusa amaaso. Muganda wange naawe bw'onoobeera ow'omubiri tojja kusinza Katonda. Tetugaanyi obeerawo oluusi pulezidenti w'abavubuka onoosonyiwa gwe ngenda ogerezaako. Oli awo omuvubuka ekyamazima oli myaka owulira egy'okubeera ne munno, era ng'abawala obalaba bayitirivu nnyo, era nga basanyusa amaaso, naye gwe ow'omwoyo si babo. Abaana ba Katonda bafugibwa mwoyo. Omubiri guno negumulaba n'owulira nga ye yandibadde. Brother Fred yatera okugamba ng'olabya ddala marriage material, naye muganda wange si wuwo. Bayibuli etugamba mu Baluumi nti abaana bokka abakulemberwa Omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Buuza Mukama, buuza Mukama w'oluganda, ajja kubanga akubuulira. Era tuwulira Brother Fred yeebaza Katonda kubanga yamubuuza n'amulaga, era kati asinza
agamba Mukama yampa nsaanira. And he says Kati gwe bw'onootwala guno omubiri ogwa bulijjo, now if you just take that flesh, n'ofaanana omuntu owa bulijjo, then you resemble a real human being, ojja kutomererayo you shall know, otuuke n'okugamba Mukama nti kino and you reach a point of telling God, Mukama ng'amatu maggale, when he has closed kubanga tewamwebuuzaako. of God, Be basinza Mukama. are the ones that worship the Lord. Haleluya. Gamba munno nti omwana wa Katonda yasinza Mukama. Tell your friend that Omuntu tojja sinza Mukama kubanga obeera wa mubiri. a human being cannot. Njogera ebigambo bino mukwano gwange nga weekebera. I speak these words as Obanga wakyaliwo obuntu munda mu ggwe, if there is any humanity within inside. obanga wakyaliwo gw'ogamba nti nze bwe nalokoka saasiriwala,